yantwala ewuwaawo ne ŋŋaana okuta amagulu naye wonna baaba amaka alina kikomera bwekyo yetannalozaako nayagala otya n'ogaana ebintu ebyo ng'obinyumirwa mukwano natuuka mu maka ne ŋŋenda okulaba ng'ayagala bannange oli omusajja yankolanga bw'ati gwe baby I love you so much cause I love you too bannange gwe ekisajja kyali kirabika kibi naye nga kirina wano ewa Rogers oyo yampa bukadde bubiri naye teyanneebakako yampoomerwa agira nakokyayo yampoomerwa agira nampayo ne mugamba naye nno sirinaamu kalanki ewaka wankudde nagamba kangutereko ekyetaano kikyo abasajja mwige nnyo okubanuuna bayiga nnyo okubanuuna abakazi nga bebayiga abasajja bebayiga abakazi nga bebayiga okunuunanuunaawo omusajja buli wookoma okumunuunanuuna n'otuuka awo nodda wansi awo n'okwata wano akasomi akaliwo wano akali awo akasongodde bwe kati n'oteekawo olulimi n'ekyapa oba okyagala ogenda kimubba kisayininge ekyo ebyo bikyali bya bulijjo kati niye kugambye tebikyali bya bulijjo bamuddeko paka ku kundi nkutambule wano olabe oba totandike kulajjana genda sokirako naliko nadda leka tukikole wano mulabo omusingira nandikuweweese mu buliri n'enkubba byolina neyo pikiyo nenjitwala naye ate zibagambe ndi munjo kirabika nanga nsijjako interview muyaye munnange program bantu bakulu just like so work with that play can make Sonko a dull boy bannange senga mwe muludde omuwuliza naye nga nkomyewo yonna gye mbadde mugambe nti entujja ekomyewo egenda babeera ku kalaso mawanga ate nga tuzzeewo ku chano yaffe banaye mwenna abatuwagira nga mwali mutuwagira banaye tukomyewo tugenda kubeera ku misomo ejja ddala line tresela mukwano mwere kasaba kulaba nga tuyifenna bamanya kati tugenda kusosola nsonga za mukwano mwere eza ddala ne olabika we bali kwekuma kulabika bulungi look so good thank god bannange abasinga no bambalira mu 3 level naye nze nkyali mu 20 level bannange abasajja mwenna abaali muli eyo nga munneepikira nga mugamba oba Tracy akuze banaye sinnabakula nkyali ku mutimbagana akana mukalabe second level nando jimala ko eri makati kati ebiriwa nedda second level mu 28 egenderera nno banaye temugamba nti nkaddiye naye nga November 15 kirabika ngenda ziweza nno 28 naye nga mwenna nkyabeetaaga ate ne batabani bange mwenda we mumpisaamu eggaali sijja baleka kuba mpulira mbeetaaga muntekemu ekinusi sengadde buto banaye manti munzaba nabasibitse kano oh my god olabise bulungi n'obunyamata bukyali sibalina kumanya okubanga nange aliyo wenneraba nga sina ka makeup ate leero munkuta sina ka makeup nenga oh my god I'm beautiful no makeup no filters oh my god eriiso liri nyiringa lya nawolo lyo balaba ne beepikira ate mu namba kowola bwe tukolera kapate konna bannange mujje senga she's willing to welcome you antosodo bakola kapate gawaki akakadde akamu nja kateekamu oh my god banaye nga tutobye nammwe abakazi bewaka babasuuliridde temanyi webaweeta abasajja oh my god mujja senga abaweeweeta buno obukalo buli ku nakyo bakwate bukwase oh my god nange netya program disclaimer program ya abantu bakulu omuto mujjeewo adebbali tubenga tusosotola ensonga z'omukwano ng'ensonga za kintu kikulu nnyo Tracy Love ne programu eno ekuteekebwa mu nsimbi abajjolo Quality Properties ku nsonga z'okugula ettaka yangu ogule poloti mu Jolo Quality Properties okuva ku $1.5 tuba tutunda poloti kawuku twakomyewo tulina Kifuma tuli kawuku Naggalama tuli mu bitundu ebikotula mukono district Kiyunga Kalagi Gayaza Road na Mugongo Road yangu ogule poloti mu Jolo Quality Properties mu mbeera y'emu tulina bakasiye breeders emitiyana oyagala okulunda ente ey'olulyo evaamu amata lita 25 plus jamu bakasiye breeders tusomesa ku faamu yaffe bakasiye breeders okulunda
ennunda ey'omulembe. Osula emitwalo 5 gyokka noyingira faamu noyiga ebyokulunda. Yazira dry cleaners and laundry services ku nsonga z'engoye. Baagala okwoza engoye, bed covers, osobola obanga oli mu bitundu Namugongo, Najjera, Kiraabu, Kasa, Seeta, Mukono n'okuba essimu engoye ne tuzikima, tujje ntuzooza, tumanyi tuzikomyawo ewo ewaka, obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso. Ali Kids Hub, ebintu by'abaana okudda ku masomero, baga z'abaana, iPad z'abaana, bottles, night z'abaana, byonna ebikwatagana n'abaana. Kyekimu mbeera mu mbeera y'emu Ali Phone Service Center, okukanika simu, spare w'amasimu, okugula amasimu, jangu ekireka ku kizimbe, ekireka business center. Yes, lete tukanike esimu. Ali omumanyi. Omumanyi. Omusajja oyo akanika amasimu. Olaba ne ka memory kaba kafuddewo kati n'agamba bannaye kaleete ng'akwate mu wakakwatiramu kabeera kadda ku kya. Kasaza busaza kiriya. Tulina edduuka. Nange muleete tubakoleko ebyaddala. Tulina edduuka lya Ali. Tuli baddala edduuka lya Ali awo. Service center okwambuka Mukono Nabuti waliwo edduuka. Tulina edduuka ekireka ku kizimbe ekireka shopping center waliwo edduuka awo. Waliwo edduuka eddala eriri awo ku agenda ku Namugongo Road n'amaduuka amalala Ali Service Center, spare w'amasimu, kugula amasimu, smart screen guards, ebyo byonna. Kale atuyine kino kimanyi nti eriyo be bafera mu masimu ago ne babafera. Oli n'otwala essimu nabbamu ekyuma, nabbamu ka memory card, naddamu cassette muoteeka memory card, naye wooleetewa Ali. Ali aba agenda kukolera essimu ebere kwala Ali ate ng'akubuulira ekyaddala kino kyekyasobye tutereeza kino oyo musajja wa ddala ate Kasiye Breeders emitana ebyokulunda ebyokulunda bina bannaye ebyokulunda byo mwagala nkoko mwagala biki byonna wooyagalira emmere yonna tubeera nayo mutabula mutya bannange bagamba nti eriyo abatabula ate ne biwaba bannaye ffe buli kyoyagala buli kimu ente ez'olulyo lita 40 ez'olulyo ente bannange mwali mulabyeko zi cross breeding amatanga mujjamu bidomola lita 2 bannaye ziko obeera onookama bukami nga yeekuwadde buwinti gikame bukami naye ng'ogenda kujjamu ate ofunemu ssente ate ogaggawale ate ng'ozza mu bannange. So mu mbeera y'emu nina abakozi bannange kampani ya Jolo Kati Properties abatunda ettaka abasajja gye bali bangi abayitirivu naye amaanyi g'ekisajja gabula oyinza kuba amagezi ki abakozi ba Jolo. Abakozi ba Jolo waliwo omuvubuka eyantukiddeawo n'aŋŋamba Senga mpulira nkyabulamu amaanyi g'ekisajja naye obulamu amaanyi g'ekisajja gatya ng'omulondo ogulaba bulabi ate n'ogumirira mu nsobi. Mwana wange mulondo gukwate lya onywereko lita y'amata. Abakozi no mujjolo bangi oba bo tufune bufunyi program tubategekera omusomo nga bagulawo estate empya ekituufu tutuule butuuzi mbabuulirire bannaye no mwetaagisa omulondo ebyaddala tubeere awo nga tunyiganyiga ku misuwa emisuwa egyo tuginyigenyigeko gidde mu position mu line nga tukwatako bukwasi ng'oli abeera wali nagamba oh yeah oh my god he's perfect bannange mpulira kyekyo oh my god bannange nze mpulira n'okuwulira eriyo abali awo nga baŋŋambye nti oh my god mpulira tegukyali steady bannange mujje omulondo mugukwateko ate nga munywa n'amatago bannaye nze njagala bakwatako baanammwe ate waliwo ekivubuka ekyo ekiwanvu bana nkyepikira waliwo ekivubuka kino waliwo ebivubuka nga bimusana bimidu muwarabu ate yogera ku midu mwepikira bannaye ate midu ako eyo gundi ojo otekamu eya bbulu eyo mpulira sikyajagala nnyo njagala kujja nga ng'olidde ku mulondo ne ngamba oh my god he's fitting me very well wow oh my god mpulira ntuusa nange abakozi b'abajjolo akabeetaaga musomo mulamba tugende omanyi twagula estate empya enakawuka bakabeetaaga ntugulawo estate empya olumala okuba enkondo mu poloti osooka oba osya omusomo nga yetulanga ettaka bannaye ate bajje bakwata ne ku nabunja lutoka kakati tugende ku mulamu gwaffe mwe twakoledde mu mbuga tubanga
tobanga bajjajja be bakulinnye bajjajja kayima tajja nnyo kakati soko lindeko Tracy tugende ku mulamwa gwaffe gw'olunaku lwaleero tubadde just tukola kiggula luggi kale abantu baffe batulaba muli mutya obulamu buli butatandise program obujjuvu nabadde disclaimer nti program eri abantu bakulu abaana bato baveeyo badde ebbali kubanga Tracy vibes emusanzemu zezo alabikira ddala bulungi nnyo alina essaawa ya gold and silver ku mukono gwe okugeza okumunnyonnyola wana ayambadde akatimba olugoye lwa katimba olugoye lwa open roof luyisa bulungi empewo akabiri ku mutwe kano kawiigi bwambiri ddala wigi alina kawiivu ka red yakakusizeemu katugende ku mulamwa gwaffe olunaku olwaleero abakyala banno bakomplaininga twagala otunnyonnyole lwaki abakyala abamu bagamba tebatuuka ku ntikko abakyala lwaki tebatuuka ku ntikko abakyala abo omukyala yenna funa kilovusi zisitameko kilovusi teekamu galiki teekamu lemoni fumba amazzi agookya biteeke mu baketi wejjanjaba infection bulungi gwe omusajja agenda kuweweta kunywa tolabe nga oli ku ntikko naye mubadde awo mwesibidde mutuula ku biyigo mugende eno neeri mwenna muganya otuuka ku ntikko olwekyo kintu kyangu nnyo okozesa byenkugambye bannange omusajja ojja kutuuka nga manyini gwayo yanga gafuluma bufulumi ate nga sigali aga bbongo nga ge gali ag'amazzi agaddala abakazi abo zibalemesezza ennaku zino abakazi bali awo babeera bwe bati bagamba bannange omusajja takyantuuka nga lwaki takutuuka omusajja nga lwaki takutuuka oli lugoye Sonko ng'omusajja lwaki takutuuka oli awo omanye ekizibu kyo wogenda ku nabunya oganya okuwanvuya nabunya funa ekitengotengo wanvuya olaba omusajja w'ataakusiima akuwe na buli kimu gweyo olaba oti oba naye kwata akafungiriza mulyango katera nnyo okumera mu mulyango ogambe nti kano kafungiriza leero mpulira njagala atuuke ku ntikko okamutege butezi ogenda kulaba nga yenna atandise ng'abeera bw'ati buli wayingira mu nju pannaye temubeerawo okwemumantaaza pannaye abamu oyogedde ku bagambe naki muleke namwe tugamba mutemukyatuuka kiki ekyo muli ku ki oyogedde ku kyokuba nti bongera kibayita ndowooza okukyalira ensiko ate abamu bagamba kigaziya bugaziya kiviirako abasajja okuba nga atakutuuka okugaziya yensonga lwaki nabagamba omusajja oyo omunyankola omunyarwanda wakukwatanga n'atandika kali mugambe tokuba nnyo wali wansi eriyo abatamanyi kuba nnyo wansi mugambe kuba wano wagguluggulu ku bbiri zino ezitunga anti mutaata wange nnyo okuwemula munaaye kwata wano ku bbiribbiri ako wakakwata munnange bagenda kubanga batuuka ku ntikko nga n'omusajja agamba kyekyo bannaye nawasa emmaali naye bumbeerayo mwefunyizeeyo bannange omusajja bannange tantuuka bannange ate yeyenze wali ng'oli yamutegeera bannaye omubeera mu maka nga batadde mu maka kozesa byenkugambye lemoni biki weefunze bulungi galiki afunza ng'akugjayo infection watuuka wali kunnabuliiso mugambe nti noyambuka waggulu ogenda kulaba nga gafyo mukafumyenge nga gakuteerayo bannange abasajja wanaddamu okwenda ajja kukeranga n'essaawa 2 ng'adda waka aba akwesunga bwesunzi kibi omukyalo okubanga ayina mujjawe nnyo abasinga nti tebamanyi kukyusa kiwato sekiviirako abasajja okuba n'abantu aba agenda nalozaako ku bbali n'agamba ate bannange nali nasibwa wadda kakati labonaayi abibyo bubiibya abeera mu buliri abeera bw'ati bannange daddi kakati olwakati omukkiriza kuyita daddi waba muyita daddi gwegamba oh sweetheart oh my god yensonga daddi nkuwulira wadde owulira nti takutuuka nti eriyo we yafundamu gwe kikozesa mu magezi omuzzi omugambe nti nno daddi wano wafundamu naye wobeera naye gamba oh my god daddi mpulira ogitandise ogirumye mukwano oli mu nsonda mukwano ngiwulira etuusa bannange bakutonderawa yegwe wange naye n'olaba abakazi bali kwendako ate no nga bakwendako n'omusego ogutategeerekeka
n'ogenda okulaba nga oli mweru enjala oli ku nakyo ng'eza ssengawo zino z'olaba zaddala n'obeerawo naye ate yayenze ku ono. Mwetereze bakyala bannange, mwetereze. Nze mbabuulira omusajja ajja kugenda ayende ku musega, agende eri ku best gy'owulira, agende wajja agenda yonna muwulire lye natete gye bagenda ku mabiiso, simanyi mabiito yonna babendeko. Akulese waka wakuzibwa, naye nga wakuzibwa ovuddeyo tebakubuuliridde. Nze nkubuulirira, oli waba akyusa ekinsu tikyusa ekiwatu, waba akaabadde ditandika hani. Bannaye abasajja temubeerawo ne mubawa gaapu. Nze mbabuulidde. Bwogezako tunyonnyola ng'otematemera kibaita okutuuka ku ntikko kyo kyeki, kuba abantu abamu babintu babulya biwulire ng'oli like tamanyi nakiba nakitya, okyawanga abali emyaka nga 25 30 takifunangako like kiba kitya, era omuntu amanyita nti kati nganze omukyango omwami w'amaana nti kati nziguse kati yenna ng'oli mu busomyo ng'oyingidde nabunnya, wobeera mu nabunnya omukazi omusajja ng'oli mu nabunnya y'omukyala, mubuuze tata nkwate, wabasinga babakwata muno. Omukazi nga yakwata omusajja kwata muno, abasinga kwata ku nywata eno ogiraba. Woba toli awo mukuba emimu, abasinga banyumirwa nnyo baluma emimu. Ajja kugamba daddi ontuuso, ojja kulaba amazzi gotalabanga nako nga gakufukidde. Omukazi atuuke amale, omukazi yenna wotegerera nti amaze, agenda kwebaka nga awira tayagala omukoone nako, aba atuuse ku ntikko. Abalala baagala bawanika bugere buno n'obusumika n'obeera ng'ali ku kakere. Ajja kugamba daddi wabula ontuuse, mpulira nfa mukwano, mpulira awamalirewo. Oba otegera otuuse ku ntikko eyaddala. Tubidde sayidi ya musajja ate omukazi yeye. Omukazi bamu tebabitegeera, yamanya ati ye omukazi nti omukazi atuuse. Omukazi munyini yamanya. Ajja kuwulirwa omusajja eri owatuuka n'akunyweza bw'ati, oba nkugerezeeko anko. Nkugerezeeko. Nedda, eri bategeera wakukwata bw'ati. Omusajja ng'awulira ajja, kati nga naawe omukazi owulira akufumisa nnyo, oli kumpi kumala. Kati omusajja omanyi kyabeerako, baby I'm soon coming. Obeera bw'oti, oh my God, baby I want like to come. Banange oba kambyogere mu Luganda, baby ngenda kumala, baby nange mpulira njagala kumala. Kati omukazi owulira muli nerves zino nga zeesise, amazzi nga gatandise okuta, si mazzi gali getumala nti batukuba wano ne gasammuka. Nedda, waliwo amazzi agagajja gabeera meeruyeru. Aga amazzi ameeruyeru omukazi watandika okumalira, era waagamala yenna abeera yebasoba omutuuse ku busomyo n'ategera nti maze. Era olusoma ayina omuzuukusa ku buliri ng'akulaga nti nno sikyalina maanyi gava ku buliri, oba omumazisiza ebyaddala. Ebeera y'omukazi ajja mpakanye nti no ebakukwata muno mu kyensuti, towulira nti nno omaze, ogenda kutegera nti nno yamaze. Otandike wano agambe sikyalina maanyi, otandike okuyonka ku mabeere akusukuma n'eri, w'oteekawo wano. Wali olabyeko kye bayita love note? Tomanyi love note anko? Kati gwalina okunyonyola mbitegeere, biba bitya ate ebyo? Omusajja yenna ng'oli mukumpi kumala, ng'awulira oli mukumpi kumala, alina okuluma wano love note nereeta akared. Nawe nga nkunyonyogedde feeling nga nnyingi. Akaredi ke katya omusajja yayituma omukazi kuluma ng'omukazi owulidde aba atandise okufunza muno n'agamba nti no bannaye mpulira ntuse ku ntikko. Omusajja aluma omukazi nedda, omusajja aluma omukazi n'agamba bannaye mpulira ntandise okumala, ngenda nzigwerera. Keeko ka love note. Otubulira byo byemukola oba buli muntu alina okukola? Buli muntu alina okukola ddala munnange byebyo. Ebimu mbadde sibiwulirako, kati mpulira bipya. Olina ebyo byo downloadinze ku intaneti? Nedda, bulijjo bwe biri.
Alafu n'otyako kamuteekamu bw'oti omukazi abeera bw'ati aba awulira yenna ng'asanyaladde amasanyalaze ayita mu isi kati g'obeera okuba wali direct naye bannaye nze njagala omwana wange osaka omusolo ogwo nangamba bannange senga okuwulira nagamba bannange soko kanumeko wano ate omanyako nno kamalako nnaku 3 nze zitya nobono bakakuluma ano kamalawo nnaku 3 wonna ng'okakwatako bw'oti nolaba kalavuma kano nga bannaye omulezi yakantaddeko obulumi obwo buyinza kubeera ate obulumi ng'oli mulaavu obadde kyo omwana abadde kyono bannange mpulira mmisinga n'agunsabeko oba tugenda ogunsabeko kyonkoze olwaleero zibayibuze nkusazeemu wadde ogenda ku house party biki bibeera mu house party bannange bakama bange abaami n'abakyala mubadde muludde nga temulaba Tracy Love naye mpulira njagala baweeweeta buli ajja oba nkombe bukombi kannasu oba wali nga bazze mu party buli omu muweeweete mugaero zitegeka ziba zitya biki ebiba kamasaaji ago tukwatekwatemu obugero bwo tubusike bunnako bagambe yoyo Tracy Love bannange senga abadde aludde olabika tusike bunnako buno babeemu ebinuuko bannange mbeeraawo bannange amabina gange makadde naye njabanyenyezaamu ekyensuti waliwo na bannange njabakolako sabi bannange mpulira mbamisi nga ndudde obalaba bantu ate babeebuuza wabulira final zemu nolabika bannaye nakomi ate mwebaza okujjamwe Sonko bannaye amaze nanoonya sindise mbakojja sajja ono njagala nnyo bannange naye bwe mmanyi nti mwenna mbaagala lwaki ennaku zino relationships ezikyawangaala naddala ez'abavubuka kizibu kuwangaala netwala ebbanga lya myaka ng'ebiri nga yeetabanguse kuva oli ne baba mukubya embaga ziggwawo mu bwangu obw'ekitalo abavubuka ekisooka temulina bugumiikiriza abavubuka bonna abakazi n'abasajja oba mwenna ogenda kuba n'omuwala wamujja mu bbaala omusajja mwejja mu bbaala omuwala wamujja mu bbaala agenda kola ensobi emu bweti otandike nakujja mu bbaala biki wooloola omuwala omuwasizza kuleetedde ennaku yeewaabwe weevuma obeeraawo ogambe bannange olwo nawasa nali manyi mpasizza marriage material otuukaawo wejjuse naye nga leka mbabuulire abavubuka ennaku zino mwetanidde nnyo amabbaala ate mwetanidde nnyo basireeya bano mulaba abawanvu y'enjala Mesaki yagamba wasa mukwano gwo towasa maaso na kabina ogenda kulaba omuwala oyo nga gwolabye omwegombyeko bweru omwegombyeko bukowekoowe ogambe bannaye shiza married material omuteeke ewaka nga ne gwotadde ewaka yadduka ewaaba emyaka 7 newa be baludde omulaba bebo bemutomera olabe munnakyala atembe yakatogo omwewale ate nga ye muntu omutuufu ekyo badde okimanyi kitegeera gwoyinza okunyooma golabanga ali awo yakola ki yayinza obanga alimu amakulu okusinga oli awanvu yenjala golabanga class kati owe mutomerera kati ensonga gyombuuziza lwaki ennaku zino obufumbo bw'abavubuka tebuwangaala kubanga eriyo ajja nga azze kuyisaamu ggaali ng'osanze omuwala wansi yateekayo ebinaazi akunaazizza akusisa omutimatima akusisa omutimatima n'olukko we lwonna luli eyo ogenda kussa olukko we wonna ogambe nti nno yoona asaanira naye munnaye nga oyo gwolaba asaanira mufu muzibu ate gwe wandiwasizza omwewale ng'oli yateekayo oluyitoyito buli ssaawa nga akuyita munnange anti Uncle Sonko wanzinye bulungi bannaye omusolo naguwulidde atuuka abeerawo ng'agwomera naawe obeerawo nga webase ku buliri bannawe wulire nti owoomerwa naye nga lwaki obufumbo bwammwe bufa muwasa maaso na kabina n'abakazi n'abafumbirwa nsimbi nnyo nsimbi ate nga gwe kaakati ogenze n'okuba kiddiiru ati Uncle Sonko tuzze wano eriyo akukubidde essimu akugambye Uncle Sonko ninawo kano ka miliyoni ogenze okwanya
alaba nti okubye eddiiru ajja akwetanire kumbe tamanyi nti agudde ku feke feriya. Feke feriya amuguddeko leero ali nazo enkya tazirina. Eddiiru ze sente z'ayinamu obudde bwonna ziggwawo. Zonna zigenda kuggwawo ate ye alaba ate ebye biliyoniya kumbe tamanyi biliyoniya gw'alina atomedde. Ate ng'oli gwe yandisanze wa bulooka oba omusindisi wa kagaali. Ye yandimubeereddewo. Yensonga lwaki mulaba obufumbo ennaku zino tebutera kuwangaala. Ate ennaku zino abasajja balina kino kyokuleti gaalo wakataketake mwenna ne mubeera ku kyokuleti gaalo. Kumbe kyokuleti gaalo mwenna alinga alina abasajja 5. Abeera n'abasajja 5 wajja n'akuwana switi eriyo gwe bayita bubu. Eriyo ennaku zino gwe bayita honey, love, my love, my bubu, my heart taker. Nawulira waliyo kwe bayita heart taker. Bwe bakuyita heart taker n'owulira bannaye. Nsema yagutwala yaguyina. Ati wenna n'ogamba bannaye ono kirabika ebibye byonna mbirina kumbe ebisobooza abigabira abantu nga 6. Obeerawo bubu wakusindikira kumesa ate ennaku zino balina butrick. Oba nkwogere mu Luganda balina butrick bawita batya mu Luganda balina obulambuukuluze. Obulambuukuluze leero Sonko wakusindikira kagamba bubu. N'oli ali ku kamera ajja mugamba bubu kati obeera onookalaba bubu I miss you n'oli amusindikira bubu I miss you n'olowooza gwaliko. Kumbe kigambo kiri ku wifi. Bakyanganga 5 kati gwe n'ogamba bannaye I got kati ofumba obukata tabukyawangala tolowooza nti eri obufumba obuvubuka obuwangala. Ali waliwo omwala gwe natunuulidde wano baakubye ono Mukamalevu wamulabye baamukubye oyo akatyanga abasajja nga 4 buli we yeeteeka aliko mukazi we buli we ne bagubooya empi ne bamwasamya ebitama byonna ne bizimba. N'ogamba kiki kino naye nga kyekyo buli gw'ofunye omuyita bubu sweetheart atiteeka akati nange ndowooza we naafuna oli nga mugamba atiteeka we naafuna Sonko nga nange mugamba atiteeka. Naye bannaye abawala tukyanze abasajja bo tubakyanze. Si byangu ndowooza mubiwulira atulina Tracy Love ze muyitira Tracy Love. Ngiri omulaba amaaso Love omulabika ku maaso n'obunya matama so on so olaba ddala nga Tracy Love awedde emirimu gwe tulina ye olunaku olwaleero tujja bbanga tumuleetanga wano naye programu eno mbawadde disclaimer abantu bakulu bokka omutoto talina kyayagaza programu eyo so waba wali omuzze bene tugenda mu maaso nyongera bajjukiza bajjolo Quite Properties ku nsonga z'okugula poloti onkubira ku namba y'essimu ze mwennyini zagenda okujja nkulambuze poloti okuva ku milioni 1.5 tunafuutize kuba 2 n'okwambuka osobola okujja n'ofuna poloti 5 ku 10 ku milioni 10 zokka tulina estate yaffe empya eri awo ekawuku mu tawuni tuli mabega w'essomero lya Kawuku boarding awo tulina estate ennene gye tusaba okuludde tugenda maaso n'okuba nga tuguza abantu baffe emayangayanga tulina estate awo wabusange tulina estate eriwo egenda mu maaso Namugongolo tulinako estate Mukalagi tulinako estate Gaza tulinako estate so mujje mufune ettaka mujolo quality properties Kasye breeders ku nsonga z'okulunda emitwalo 5 gyoko yingira faamu n'ogenda maaso kubanga ate osoma mu kuyiga okulunda naddala ente ez'olulyo ng'ente sobola okuvaamu liita z'amata 25 plus ente esingayo beere ennafu n'ente zamukeddala paka ku liita 45 okitegeera ennyana weeziri ezirina amawako mweziri jangu oyige otwale ente otandika obulamu ng'ente sobola okuteeka emitwalo ng'etaano buli lunaku mu nsawo yo kirimi mane ng'omulala avuddeko buli kimu kivuddeko ng'esobola okuba nga amata g'otuna gavamu emitwalo emeka 5 naye bayinkamu y'amaanyi nnyo gyosobola okubeera ng'ate ng'ogirina ewaka obe ku by'okunoonya emirimu obeere ng'omulimu gwo nga gulingawo ate ng'ezaala ng'ate bw'ofunamu tugenda mu maaso ne Tracy Love ono bwe tuli naye olunaku olwaleero tukozese ku bukodyo kyokola nga tuwangula ku mitima y'abaana ab'obuwala kuba babanga batulumya abaana ab'obuwala Allah nawe bali bakulumizaako ninaye eyo gwe neyita American Height bamuyita Brenda andi bulala simanyi oba tuloge oyinza okumpa bukodyo ki abuuka abeera n'obufuna abuuka bano mubanga abakwataganya tunakugamba tubiveeko ate kati ebyo ate tukozese bukodyo ki
abala abasinga ennaku zino baagala Simoni. Mane. Tebayita Simoni okitegedde? The sente. The sente. Katanti abayagala nze abayagala sente zange. Wali omuwanyeeko oba nedda? Kati wetukidde mwogera wanene. Kozi ngamba tuloge muloge. Oyina obukodyo. Ajje nga nnoonya bunoonya bwaki. Brenda wonna wooli. Tunule nate nganda bw'oyiga tunule eri alinga ngaali. Brenda wonna wooli. Oba tukuloge bulunzi. Ate wonna atandika okuloga Brenda. Ojja nakuneevuma nange otandike kumpa enjabo w'enja. Naye nga obukodyo bw'abaana abawala abasinga. Abasinga no waliwo ababeera awo nga mu nju olaba ajja n'akweragirako n'akutuusa ku kageeti naye nga mu nju basulamu bantu nga 5 ng'ayagala rent naye ng'atya okwatulira. N'olaba oli ayagala ka bizinensi atya okwatulira. N'olaba oli ayagala Simoni atya okwatulira. Kaakati oyo Brenda mweru ali chocolate wa kizigo. Ali chocolate. Ali awo si muddugavu. Ayinza bakusingawo katono okutangaala. Nedda nse mbadde eyo eggulu y'ensonga lwaki obutangaavu bwanfa. Nkumanyi. Kati ky'omanya wooli wadde tobadde eggulu akusingawo katono mu kutangaala. Ansingamu katono. American height muwanvu akoma eri mu nyankore era ayogera ansingamu kubanga nze ndi mukazi mutoolo mu bamadi. Oli mutoolo mu bamadi? Kati ye mu nyankore. Mu nyankole? Gw'oyagala okuwangala naye. Ogenda kutomera munnanga abo abantu bagenda kusaba okuhingira. Okuhingira kwe kutya? Tomanyi okuhingira. Kwe kwanjula nti. Ate ekyo kirina buzibu ki? Bajja kusaba ente 50. Mwanye na senga tozirina. Bajja kugamba zireete wano otandika tusonda omusoolo. Munnange nze ekitono nnyo nja kuwaayo mitwalo 2. Kati n'olwekyo otandika okusondera Omunyarwanda abo abakazi baveeko balabe bulabe era waba asazeeko n'akuwa ebyavanjuba. Nampaako byandyeko byendidde neeyongere. Lyako buli omugambe munnaye n'amazzi nkubyeko bukubi ndabyeko kyekyo nsiibudde. Ate teweeteeka nnyo mulaavu kuba ojja kweteeka mulaavu abo abantu ekihiito kyabwe kye banywa bamanyi n'okuteekamu eddagala. Yali akwolesa ku ngatto. Oba. Bagenda kuyooloona ettaka basiriwaza ono zonto waffe. Ndabika nasiriwala kuba naggwaggwayo dda. Bagenda kuyoola ettaka bateeke mu kihinda ekyo kyanywa. Alaamirize buli kyayagala. Bayikolesa time ya kwanjula oba ne uba wano muni mulaavu. Wano nga otandise omukwano olaga oli siriyasi. Jjukira abakazi bafuna nnyo omuganda amufunza. Wamala okufunza n'akuteeka mu kihinda ekyo kyanywa. Mukwano ogenda batova mu katebe. Ebyaddala. Sibanga nakayingira dda. Wangamba omutima tuve n'omutima gwo gwalemera. Nze manyi ovaayo omutima gwo ne gusa. Oli kuki? Ekihinda olabika wakiyingira dda. Tompadde magezi. Oba n'abalala abalinganga nze abali eyo iza baba magezi. Omusajja ono oli Muganda. Oli ku Munyankole, oli ku Munyarwanda. Omange laba omusajja ono. Otwalina baganda bannaffe basoga bwe batyo bali twaveeko. Ate omusoga muveeko. Wanadda wali mu bikata n'atandika. Mama Nakaima wagibona. Mama agiboine. Mama. N'abasoga nabo si bangu. Kati nzire ku ki? Kuba ki? Baganda banna ababeera nga bakowoola ddungu buli ssaawa mwenna abatabaalira omulalu wammwe. Omulalu ddungu. Ajja batabalira mwenna abalabe bulabe abagambe njagala kayaga kange na walagi. Kamutere wali mwenna mwerabe bulabe osanga ow'enkima osanga ow'obutika akugambe munnange ffe abazina amagundwe wa Kabaka mwenna ab'obutiko basezi. Abo be bakulira egundi. Ani atabamanyi nti ekyaggwe be banannyini waayo. Naye ate nga tebasobola kubeera mu byalavu n'akusiranya ye ow'obutiko wakukwatamu abeera ng'ali awo omulaavu biki tabeera nnyo mu byalavu ow'obutiko ayagala nnyo wano okufuna ng'ayingiza mu nsawo ye. Naye kaakati bwe wagenda n'owanuza oyo omukazi n'owulira nti obutiko oyakuteeka wonna oyomwogedde. Sitera kwogera ku bantu.
Sabanga lyangulabidde bwannyinase. Oyo mukazi nataga mulabe nako. Oba mukulabiko wano mubifaananyi. Mulaba ebifaananyi omulengere. Mayi banyiza omulaba wano mangu. Oba bitaga mulabako maaso ku maaso. Ze muleeta omulabe. Amasinga n'obulungi. Simanyi oba mukulage bulazi wano mubifaananyi. N'ogenda n'ogamba otya? N'asinga bali abalabe nti labono gwe yatomera. Oyo nga mmanyi nti eriyo maneja wange omu gw'ayagala. Sikulimba. Manejani. Oyo ayagala Alex Pro. Yani ati. Namumanya kubanga weeyo. Mukugamba bannange. Nenga yono kulage ebifaananyi ebirala. Nze mulabye. Togamba ndi ku wifi. Bonna kirabika babatisa. Mama. Sibanga ndi ku wifi nga simanyi. Ngakoma muulizako biseera ki. Bino. Abe byeddako emabegako. Sawa exibinga nakamulaba ne Alex Pro. Nange. Siba kulimba Alex Pro nange wenjagala balete. Sibanga ndi ku wifi. Nkulabe n'ekifaananyi nakikutte nga bali bonna. Yoyo. Sibanga ndi ku wifi. Nawe naye bifaananyi bera nga alina omuntu omulala. Sanga temunkutte live nga mbyogana ne byongera. Ate ne Alex asiba mpostinga bannange. Leka kulimba. Kulimba ekitugende wali ku simu nkulage. Ku mukazi omu mwenna. Ate muli wifi abantu mwenna. Abantu nga mukaaga ayita mba promo. Muli ba promoter bano. Kale nnyongera okujjukiza abajjazi das dry cleaners and laundry services ku nsonga z'ebyokoza engoye. Wali wakoleza engoye ezo? Kati wanti omulimu tulina betulanga ojjazi das dry cleaners and laundry services ate takamala dogula ettaka kwa poloti z'omwezi gumu. Lina suuti. Nasuuti kiri saidi wampozi. Nasuuti ye mukono wano n'oserengeta we nasuuti wenzinga nakamisewo obuzigo bwange busatu bwe ndikuza. Oli kuzimba mpola ofukera road. Olinamu akasente n'ennaku zino. Mukwano. Banyabuganye kumpa ku nsi. Ati mukwano nange nekwata basajja nnaku zino ati abanda banga Senga. Empanvu bazisiima banneetanira. Ate bannaye banneetanidde luno kuba kati nina abasajja basatu abaagala okumpasa. Waliyo wa airport. Oyo wadde nga tolomunyemisa. Oyo mbadde ntero mukulu. Naye aludde n'ebbanga. Waliyo wa UN Rogers. Ati ninawo n'omulala afanda akulira amagye ga Uganda gano agabuuse ennyonyi mu bbango. Aba Air Force. Yabo. Oyo abakulira naye ankwana. Simanyi nakumanya oba ngenda bakola nti oba ne wagule kwani nyende nani. Oyo akyakwana ye bukwanyi tonaba kubanga mukwatagana. Sinaba naye yantwala ewuwaawo ne ngana okuta amagulu naye wonna baaba. Amakali nagikomera bwejo. Yeta nalozaako. Nayagala. Kota noogana ebintu ebyo ngo binyumirwa. Mukwano. Yeyongedde. Natuuka mu maka ne ngenda okulaba nga ayagala bannange. Anege. Oli omusajja yankolanga bw'ati gwe. Yeah, baby, I love you so much. Because I love you too, bannange. Gwe. Ekisajja kyali kirabika kibi naye nga kirina wano. Kina sente. Nagenda okuvayo kyansibuza. Oba mbeerenga bad black ekisajja kyansibuza 7,000 ne ngamba kino tanzunya badde 7,000. Bannange. Gwe. Noga nti ogwe n'emikisa muli muti. Omuse ogw'okwo. Ewa Rogers. Oyo yampa bukadde 2. Naye teyanneebakako. Naye gwe. Nebo nze muntu obeera buli muntu gwe mubeera naye mumwegaana. Nedda oyo tandyanga naye ampa ssente. Lwaki mwegaana buli muntu? Ddala oli n'akuwa leero n'akuwa enkya omwezi ogwako n'oguddako nga talina kyasaba nga gwagana nga. Bakanzi naabo nga wenkubulira emayi yanzi na payiro. Ebigambo bikako kakati ntini. Oyo okunyonyi obadde ngo yampoomerwa. Agira n'akwokyayo. Yampoomerwa agira n'ampayo ne mugamba naye nno sirinamu kalanki waka wankudde nangamba kangutereko ekyetaano kiikyo. Nawali owansanga nga nzikira wali wansi. Nga bali ku nnyama. Nga nsindikiddeyo ekyetaano munnaye. Eno olye ku nnyama. Bannange nsalange neebusoba kana akakazi akamadiba akagalako ki naye munnaye bana bawala.
mufube nnyo okusika wansi awo wawoomerere. Yabi bantu nga babikola. Tetwagala mubeere. Tebamanyi kwenaaza munnyo gw'ennyanja. Eriyo abeenaaza omunnyo gw'ennyanja ne babeerawo. Bannaye leka mbawe eddagala ate nga sinnaba kuvaako ku live leka mbabuulire. Oli muwala oyagala abasajja bakuwe. Ologe bano basonko bakuyaayanire nga waayaayanira bali. Bannaye omunnyo gw'ennyanja ogumanyi kwata empeke 7 ziteeke mu bbaafu zinaabe womala ozinaaba weebake wansi awo nnaku 2. Omusajja yenna gw'oyagala agenda kuwa ky'oyagala. Yeebake nnaku 2 ati. Yeebake nga tavaawo. Wansi wazuukuka era waasula tadda ku kitanda. Bajja bawasa. Yeebake wansi asulewo agenda akola ebyakumanyinkera asulewo. Nze mbawadde ekikolo n'eddagala bajja kugamba Sonko watuleetera senga muleetera tulegerye eddagala eddala. Abala mutandike n'okweyoola ebigera bali awo bizinesi nga tezitambula. Mulaba nze ndi senga wamwe naye emyaka gye nina myaka 29. Sinabakula nnyo. Bano kirabika na batabani bange. Naye Sonko alabika mukulu wange ono. Sonko mukulu wange kuba Sonko wangamba asoma ne muganda wange. Muganda hoki. Maaka wangamba wasoma naye. Maaka wasoma naye lawyer wa Kadaga wasoma naye Maaka. Kuba we bankwatira n'ojja okuntaasa. N'ongamba ndabika mmanyi mwannyoko wasoma naye. Ono ye muto wange. Alimba. Ani alimba abalimba ono. Kati nno naawe omukazi gwakuwanidde. Akuwanye wano naye nze nkugamba kirabika alina nga abakazi batono ono Sonko wange gwe mmanyi. Kati ko tugamba yakalala tukwerekereza olunaku olwaleero tukusiibule. Kembagamba yakalala bannange. Twige nno waliwo kyangenda okuteekawo naye aba naakikkiriza. Bwe kiba kinene ekisabikesabikeko. Abasajja mwige nnyo okubanuuna. Bayiga nnyo okubanuuna. Abakazi nga bebayiga. Abasajja bebayiga. Abakazi nga bebayiga okunuunanuuna awo. Omusajja buli wookoma okumunuunanuuna n'otuuka awo n'odda wansi awo n'okwata wano akasomi akaliwo wano. Akali awo akasongodde bwe kati n'oteekawo olulimi. N'ekyapa oba okyagala ogenda kimubba kisayininge. Ekyo kyembabu. Ebyo bikyali bya bulijjo kati. Niye kugambye tebikyali bya bulijjo. Bali tambuddeko paka ku kundi nkutambule wano olabe. Oba totandike kulajjana. Genda sokera ko nali. Nadda leka tukikole wano. Mulabo. Bwe mukolera omukozesa okuluga abantu obwo. Yeddoga erisooka. Naye kukute wano n'entandika wano we bakola wano awali akasitaze n'entandikirawo. Awo buli musajja abeera bw'ati. Baby, what do you want? Just mention it, I give it to you. Wachimpadde ate ne mala n'enzira wano ku kakundi wano ku kaliiso. Akaliiso okamanyi ke bayita akaliiso. Akaliiso okamanyi. Tokamanyi. Ebimumpulira bipya. Nkakulake. Atandisa ku kaliiso wano otandika ku kaliiso omusajja n'agamba, oh my baby, I've given it to you everything. You just tell him, baby, I'm coming back, but I'm bringing the papers. Just sign here. Yasayinize dda n'abikuwa agenda okwejjusa nga feeling zagenze dda nga gwe byobugagga obitutte. Naye zimala omuggwa kutatabuka n'agamba oyo mubbi. Ani agenda ogamba nti mubbi anti nga kuliko signature ye. Naba nno n'oli kuki. Ate Sonko mukoti omusingira. Nandikuweweese mu buliri n'enkubba byolina n'eyo piki yo n'engitwala. Naye ate zibagambe ndi mu njo. Kirabika nanga nsijjako interview muyaye munnange. Naye naandibadde nkukwata n'ekugamba kaakati Sonko weebake n'enkukombya ne otamanyi nti bakukomba ku busomyo buli wamu n'enkwatawo. Wandigambye Tracy ogiri ya Namulondo nkuwadde n'ebipapula biri wali buli kimu n'enkitwala. Pikipiki yo twala. Ogenda okomeekerezaawo n'eyo gye wadda ng'ogamba kaakati gwe agenda okuba ng'otegerera nga sente oziwaayo bweziti. N'enkutwala naye bannaaye oba ennyaanya nte ezo mpulira njagala oziyonkako nandikuyonseeko n'enkubba bulungi mulalu. Kale nze Sonko Muhammad tuyinza okutasika olunaku olwaleero program bantu bakulu just like so work with that play can make Sonko a boy. Naye woba ng'owuliriza bulungi muyinza obba mulimbye solo picking amuko nga byamakulu nnyo n'obifuna butereevu nnyo. Linnya lange Sonko Muhammad ne Tracy Love tutumyamuko naye olunaku olwaleero tuyinza obutasubasusawo wano for today.
naye nyongera okubajukiza bajjolo kwati properties agala okugula poloti nkonaako tuyina endagaano tuyina ebyapa tulina programu z'abantu abafuna empola ensimbi kuva ku miliyoni 1.5 n'okwambuka kibanja mpola akirizibwa bulungi nnyo bulina kututunda era tulambuza abantu nankubadde olunaku olw'essande lubaamu ate ebisoko ebyenjawulo tulambuza munamuze y'ekikungo tuba n'emmotoka zava ensimbi mu bifo ebyenjawulo jyamu tukulambuze ofune poloti mu linnya lyo kyonna kyobeere ng'okimaliriza tulina endagaano yonna n'ebyapa kitegedde bulungi nnyo nyongera obajukiza bakasiri breeders emitiana bakasiri breeders nabo bolaba balina ente ennungi obadde olabeko ente ng'esobola okuva mu lita z'amata agawera 40 nti nga bagiwa n'ogiteekewo ewaka oba ofunye bizinensi okujja n'osoma ku bikwatagana mu kulunda ente emitwalo egyo n'ebinyonyi weebiri badde okusinga nze nsinga nnyo okuliteeka ku nte so ennyana weeziri n'ente endala zonna weeziri oyagala nnyana erinaggwako oba oyagala etandikirwako ojja kujja ogifune bakasiri breeders yazaza tukola dry cleaners and laundry services ku bintu ebyokwoza engoye zonna ez'ewaka tusobola okujja ntuzikima ntuzira tunzooza tumane tuzikomera ewaka ewuwo allocation eri weeyogerere Wellspring stage y'amasannyalaze so jazirazirwa ne cleaners and laundry services amasuuti bed covers engoye ezambalwa amatawulo amasuka and so on tukooneko tubeere nga tujja okufuna engoye ezo enamba y'essimu kuba ku 0760794729 oba enamba endala ya MTN 0782952155 ojja banga oyogera nange butereevu direct tubeere nga tukwasaganya ensonga ezo gogo electric piki ennungi ey'amasannyalaze nayo ojja kuba ng'ogifuna ng'omuvubuka eye eyagala okuba ng'olina piki naye nga egatta ku nfunayo ojja kuba ng'ogifuna bulambalamba butereevu Ali Kids Hub jamu ku Ali Kids Hub obeere ng'ofuna ebintu by'abaana bottles iPad ensawo z'abaana ebyambalo by'abaana engato z'abaana ennungi ez'essomero weeziri wewamu tulina ne bannaffe ba Ali Phone Service Center amasimu oyagala gula simu ennungi essimu efudde spare wa simu screen guards screens ennungi bikava by'amasimu earphones byonna ebikwatagana eby'amasimu Ali Phone Service Center jangu ekireka okulira na Total jalaba edduuka liri kulembedde mu maaso ojja kujja ate ne kutabirya feddala eriri emukono mukono okulyambuka nabuti edduuka weridde n'ebizina ojja bo biwulira ojja kujja waneeno ku agenda Namugongo Road ojja bbanga edduuka weriri n'amaduuka gaffe amalala okwetolola eggwanga Uganda kale mbadde ntuse love abantu basiibuli tubadde futudde banange batabani bange nze sigenda gamba mbu basewo ne bannyawo endagamba okuzaala omwana emyaka gyeweewe 28 omwana ayenkana nga abasobola ba program kubaite batabani bone bawala kinga kiki Shanizi yafa wa myaka emeka yafa wa myaka 13 yali atuuse okubiraba yali mwana wo yali muwala wange namuzaala eyo no mu bazungu yanzijako embuzi n'anfuutula eggwako omuzungu nanzaala mwana no ate we yamala no n'amwokya n'atulaga nti namwokyeza nnyo n'amuleeta n'ewaka ne tuziika evvu ne katumbu weekali oli yatumanyiira omwana wamuzaala mu muzungu mu China bakyina mpulya beebuuka munnaye omuzungu oyo mu Uganda bw'omusanga bali bweru wa ggwanga yankwana nje ali ku ssomero nga ndi ku university wano mu Uganda nga ndi awo ku MCA anzaddemu ndi wa myaka 10 amanyidde nzizeeyo okusoma omwana nga tamutwala wa myaka 2 amala mukomyawo omwana afudde bali bagenze amutwala wa eri wangwe Canada bamuleese bamwokyeza batuleetedde mwana yafiira eri nga wa myaka 13 ne bamwokya ne batuleetera vu ne tuziika bo baayokya ne baninsa enyivu nyonyi nejja no mu Uganda tugambawo yaabwe ne tuziika obadde ki n'amalawo ne mugazimba bulungi nti awe wali omwana waliwo katumu bwe kati n'ogende waffe eyo ekyaggu weriri munnange batuleetera ebyo nga mpulya bipya n'abazungu nabo bookya mbadde manyi bayindi bokka beebookya anti taata waalimu omusaayi ogw'abayindi guno ogw'aba Red Indian yoyo yagenda n'ankwana ng'alaba ndi student mbigula kumbe tamanyi gwaliko mwana muto nange bino ebyekisiru Katonda byagabagaba yangaba okumpenjula bwati ngenda okutuka nga lubuto luyingidde naye nga batabani bange ne bawala bange mwebereremu abakwata ku misolo beetu mugikwateko nga mutegeera bulungi bannange waliwo kyenyagala obagamba obulwadde buluma
Sirimu aluma. Yalamyeko omuntu ng'omumanyi nolange gyaluma aluma ati. Yakutulako n'obuwala nga mbulaba. Kako butya. Kanye busajja bwe bukutu. Ng'envunyu zivaayo obufuli ne bugwa wali gwe nabulaba mwana gwe. Nga muwala munnange. Ng'era ndako. Banaye baana mmwe mbabuulire muli emisolobeeto zino naye emisolobeeto mwebeereremu. Zirimu sirimu. Maama sirimu munene nammwe batabani bange. Abali emiwamba tutu. Mwebeereremu emiwamba tutu simiramu si buli gw'olabye nti anyirira. Nti kabona. Banaye mbabuulire obulwadde buluma nkumuunya aluma. Mugenda kulwala ate mugenda kufa. Ate w'ennaku zino waliyo abagamba mbu bamanyi okugenda simanyi ne beekubisa eddagala simanyi n'abeerawo myezi 5 takyamira. Bannange mbabuulire si buli kitemagana nti zaabu. Bannange mugenda kufa nze mbabuulidde mwebeereremu. Sirimu gw'ogamba gwe yaluma to that extent. Like eta kuba bagamba okwesa obungi eddagala tuyinza tuuka ku extent gyeyogera. Munnaye yateekangamu walagi. Nga amina eddagala simu talina kunywa walagi. Womire oba yo topic tugireete lulala. Tugireete lulala tugisimbule busimbuzi kati. Kale nze Sonko Muhammad Joe Kwati Properties wetaaga poloti ku bbeeyi rayisi wetaaga kibanja mpola wetaaga kyapa ojja kubanga onkonako nze Sonko Muhammad. Tulina estate zaffe bitundu ebyenjawulo kwetola Mukono district. Tulina Nakifuma, tulina Namugongo road, tulina Gayaza road, tulina Kalaji, tulina Ndese Mayanga okwetolola omwo poloti ezarayisi weziri kibanja mpola akirizibwa. Lunaku lwa Sunday tulambuza. Njagala okubire ku namba y'essimu ojja tulambule poloti 0706 79 47 29 oba MTN 0782 95 25 nkubire essimu ojogule ettaka wano mu Joe Kwati Properties. Nze Sonko Muhammad.